And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. Ugandan President Yoweri Museveni has appointed his son General Muhoozi Kainerugaba as Chief of Defense Forces, the highest rank in the country's military. Kainerugaba replaces General Wilson Mbasu, who has now been given a ministerial role in a cabinet reshuffle. Prior to his appointment as Uganda's defense chief, Kainerugaba was his father's senior presidential advisor in charge of special operations, a role he took up in 2022. The 49-year-old general joined the army in the late 1990s. He is the oldest son of Uganda's President Yoweri Museveni. In recent years, there have been speculations that he is being groomed to succeed his 79-year-old father, who has been Ugandan president since 1986. In the past, Kainerugaba denied such succession plan claims, but last year he said he intended to run for the presidency in the 2026 election. He later deleted the post. The Muhoozi I know. Ngasibi nebya mu mukola ki? Byemuyita kungulu olwokuba wakyawa kitaawe olwokuba wakola ki. The Muhoozi I know is big-headed. The Muhoozi I know is unruly. Tebamuteeseza. The Muhoozi I know manyi oyayawo nyinawo omuwala munana ananaagira. Abantu abo nga tasobola kuflowinga bulungi. Odiwule nga tasobola kuflowinga bulungi. Abana obusungu akozesa nnyo ebikolwa abana obusungu bungi. Kitegeera. So Muhoozi nakugamba era nkyakiddamu nti obusungu bwe tebuli ku bannayuganda, tebuli ku ki, buli mu bo bennyini. Family. Abamujajinga. Kitegeera. Abamujajinga. Kyokka mumujajinga, but it is a little too late nti temukyasobola mukontrolinga. That is the person of Muhoozi. Abantu gwe batayagala kukkiriza bo bamulaba nga taata wa gono mutabani wa muzeeyi. Mutabani wa jajja mwami. Tegerekeka. He has his person. Abantu gwe batafaayo kukola ki? Kwanalizinga naye nga waali. Era oliwe yangamba n'okuddawo n'otwala obudde bwo n'oyogera ku Muhoozi as if he is a serious person. Ngamba human. Kwegamba yamulabanga omuntu ali awo. Nze Mukama yankola bulala ne mawube mba manya balina kyalowooza. Abeera mu abilities. So kati ye Muhoozi nti bino byonna biba mu ebifo bya kumubembeekereza. Okitegeera nti nno nti maybe anaakwatibwamu ensonyi. Nti n'agendera ntya wakati office almost 24/7 alina kubeera mu combat. Anything can happen. Then erina strategic whatever. Jukira waliyo ATDF, waliyo entalo, waliyo bino. Okitegeera. N'okubeera busy. Alina okukola ki? Era simanyi oba ono Kidingi gwe bamutaddeko. I don't know how his performance mbadde simuwulira nnyo. Naye yabadde Somalia. Okitegeera. Oba waliwo office ya Muhoozi esobola okurunninga with him with less pressure on him. Okitegeera. So kati office gye bamuwadde eriki? Is too busy. But like I said, he's big-headed. You never know. You cannot predict him. Awo wennyini saagala kubuuza ngo ne yakugamba naye gwe Stanley oyogera ku Muhoozi nga ekintu ekikulu oyo tumulabanga gundi. Given the busy office and the activities ezikolebwa mu office of the CDF, what could be his abilities, skills mu Muhoozi okubeera successful in this office? Muhoozi is a dictator. He's a dictator. He's a dictator. Naye olaba Amini yali dictator. Naye ng'ate awuliriza bya njawulo. Mbadde ngenda kugamba wano nti Muhoozi y'omu ku bantu abakyawa ebintu ebikolebwa. Naddala kati ebigenda mu maaso mu Parliament. Yes, gundi ayinza okuba musanyufu ssaawa zino
Anita Among ntino nti Museven amuyambye okuwugula ekiki okuwugula debate kubanga era nakyo kyabadde kimu ku bigendererwa njagala okimanyi twabasoma ebitali biwandiika ate oba yamugamba gwe genda ngenda kuba diverting abo tokola ki tofaayo ekitegeera ayinza kuba musanyufu nti bawugudde debate naye bw'abanga oyo omwana ajja mu ranks nga bwe tuziraba abantu abalina okubeera beeraliikirivu ennyo be baabo baanita Among kubanga kati first of all tosuubira muhoozi nti agenda genda nnyo akwefukamirire kooki omuwa akalulu ekitegeera kajja kuba gundi ka science is not, don't expect him to bend low like his father ekitegeera so suubira nti one of his skills is perfectionism oli ajja kusala mwaka kokka muhoozi is a perfectionist agenda gaistando yawaanye naye nga nze abantu abatantegeera bannaye munsaasire nyinza mu show emu nenjogerera ku muntu omwe nemwogerako emirundi 3 nemwogerako nga mubi nemwogerako nga mulungi nakikola wano ku munyagwa olitegeera tekitegeeza nti nze siri too personal sirina emotions nkubuulira omuntu kyemulabamu ekiri ekirungi abooluganda okutuula wamu nga tulina okwagalako okwa Yesu kwe yatuwa tulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kya Alooni Yabayo bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula wamu nga tulina okwagala okwa Yesu kwe yatuwa tulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kya Alooni. Weewaawo mbalamusizza kansule nti nno muli bulungi olunaku olwaleero. Okuzzaako emabega Pulezidenti Museven Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yalonze mutabani we namufuula omuduumizi w'amagye ga Uganda ag'oku ntikko nga abamu bagamba nti kigwanidde Museven okulonda mutabani we nti kubanga ffenna eno mu Afirika tukolerera famire zaffe tukolerera baana baffe. Naye tekyandibadde kibi mu tukolerera famire yo kukolerera baana bo ku lw'abantu abalala nga ggwe oteekateeka abaana bo kuba famire yo okufutubbala ku balala kyokka ate nga ne resources ze weeyambisa zaabali abantu abalala ate nga nabo bennyini tebakukkiriza wabula nga obakakaatikako embeera eneebasobozesa okulaba nti oyo gw'obakakaatikako ababeerako oba atya era nga bwe bali nti nno omanyi omuntu buli lwalaba ekirungi akyegwanyiza. Baatandise okugamba nti Muhoozi bamugeraageranya kati ne Bobi Wine nti Muhoozi baamutendeka era mutendeke bulungi nnyo mu by'ekijaazi. Tetuwakana kuba tetuwaliyo, naffe tumulaba bamuwadde ccepe za kumukumu mu myaka 5 omusajja n'afuna ccepe za kumukumu naye ng'abalwana mu ttale baliyo baavaayo tebafunye wadde kalanka. Abaze mu ngoberera wano mwabiraba ebintu ebyo nti waliwo abasajja balwana mu ttale eyo mu Luweero abamu balina bakadogo bwe baamala okukwata obuyinza ne bagoba embwa n'obusente bwe baabasuubiza tebaabubawa bali ekyo kabi bakuba emmundi ne bayita gavumenti mu buyinza. Ono omwana we baawambira yali kigambibwa mbu yali alina Canada asoma eno abaana b'abantu nga bafa eruweero. Kati kyova olaba Museven biri ebigambo byejjanga ayogeranga ng'agamba abantu mubijjukira mujjukira obugambo bw'emirambo Museven bwe yayogeranga
oba mubwerabidde kamubajjukize Museven mu myaka gye 9 buli lwe yakwatanga omuzindaalo ng'agamba bannayuganda ensi egula mirambo ogugwe n'abaana be ne baganda be nga tegyalimu emirambo gyabwe nga tegyalimu naye Museven buli yakwatanga omuzindaalo ensi egula mirambo abaffe emirambo ensi eno gye yagula ddala kino kye tugwanidde okusasulwa nga ffe bannayuganda twafiirwa abantu ebintu ne byonooneka ensi nedda emabega n'atugamba ensi egula mirambo kati ku musaayi ogwayiika gw'otasobola na kuyoola olwaleero omusajja akulaze nti demokulasi yenna bwe yalaganga abantu nti alwanirira amusudde ebbali aleeta mutabani we era ekyo kyalimu lukwesikwesi ne biri bye mwalabanga amukuza okuviira ddala eyo mu myaka gye2000 eyo nga gitandika eyo yalinga amuzimba ng'amuleeta kyova olaba yamukulizanga kumu abamu ku bali mu magye ne bagamba ffe tukubye emmundu tubadde mu ntalo tebatukuza naye ono omwana ng'alinnyira kumu kati bagenze okulaba Bobi Wine yajja tebamusuubira kati omanyi kye batandise nti Museven yalekyalinga bulungi mutabani we nina mu vidiyo bwensoose okuterako emabegaawo nga nkulaga nti no bakulaga nti Muhoozi yayagalako okwesembako okuba pulezidenti n'asuubiza nti ajja twiti n'amala n'azijjayo kati bye baagala okutulaga mu Museven yatendeka mutabani we nti era mutabani we agenza okujja mu byobufuzi mbu nga tewali amusuubira yali ali eri majeege ng'ali yakola mirimu gye kwegamba kyamubagudde bubaguzi lumu na surprisinga bannayuganda like nga Bobi Wine bwe yakola which is very wrong kubanga baagala okumutuzimbira nga Bobi Wine bwe yajja Bobi Wine yali ntuuko ate ng'era waliwo ensonga lwaki naye nga si ye muntu eyakeera enkya nti nze wendi naye njagala kufuga lino ggwanga nti oba kitaawo amuteeseteese nti genda ofuga eggwanga wadde nga obeera tugwanidde nedda kati nabo kyebaagala ssebo okututimba mbu Muhoozi bino by'omulaba n'abeeraawo tayogera bw'ayogera ayogerako katono nnyo tosobola kumuwa invitation tosobola kumuwa appointment nti mugenda kwogera kweno ensonga program ogere eddakiika 2-3 talina tasobola kwegamba ku bintu byakwogera tali mu politics tabiriimu tosobola kumuwa interview yonna togisobola kugimufunako batulaga oli ali mu bibi ali mu magye kati bwanajja mu byobufuzi agamba eyo surprise azenga Bobi Wine bwe yajja kati ono malayika buli omu yenna ng'amubuukira no we know buli kimu kyonna abantu bano kye bapanga but kino ekintu tekigenda kuyita bwe kinaabeera kiyise amazima gali nti mugenda kutwekakaatikako naye nga bw'otunulamu n'olaba bannansi baagala ki kuba mutuufu mba kubeera nga nze Museven nga Muhoozi mutabani wange nandizze mu maaso mu bantu ne bagamba nze siwagira mutabani wange kwesimbawo nga nze mbadde pulezidenti wadde njagala addako abeere wa NRM oba abeere wa kintu kyaffe mu nsi engunjufu gwe pulezidenti abaddeko tokkiriza kuleeta mutabani wo muwala wo mukazi wo oba ow'oluganda lwo osooka n'ovaako ekyo ekisanja ekiddako ne wajja omuntu omulala then famire yo n'eryoka ekomawo nejja neevuganya obutalowoozesa na kulaga bantu nti gw'okoze kyonna ekisoboka okulaba ng'ottattana demokulasi w'eyo eggwanga ensi zitambulira mu repetitions ensi bwe mubeera nga mulina ekintu kye mwagizimbamu nga kibi bwetyo webeera egenda okutambula era ebintu bibeera bigenda kubeera nga bwebibeera nga bibadde bulungi bigenda sigala nga biri bulungi bwebibeera nga bigenda sigala nga biri bubi kati repetition ya Uganda ntalo okuva lwe twafuna independence Uganda tekyusanga ku buyinza mu mirembe nti ono pulezidenti abaddeko avuddeko kati ono agenze mu kalulu
abaddeko tazzeeko akwasizza ono obuyinza tekibangawo. Mugende mwebuuzeeko, mugende mu kikebere. Uganda okuva yafuna obuyinza mu 1962 ntalo n'okutuuka olunaku olwaleero, wadde muyinza okulaba Uganda eringanga ebukaddemu emirembe, naye entalo ziyinza okuba zaatandika dda wadde nga tezinnaba kubalukawo. Omanyi olutalo lutandikira mu mmeeme y'abantu, gye lutandikira ng'abantu emmeme zabasiikuukasiikuuka dda. Ate olutalo teruliiko awagira n'atawagira, lutwala buli omu, lunyiga buli omu. Kati gwonoga nti neffe tuli b'amagye, ensi nga yatabuse. Kati n'ekira kino kankibabulire. Museven bwe baali bali mu CA nga bw'agambye wali eri nti bali mu constitution nga bagikola, ng'Abaganda mukawulidde wali ng'ayogera, Abaganda baali baagala okuŋŋaanya omusolo, nga baagala federal system, nga baagala authorities. Museven yakugambye ebyo babigaana, ne bagamba tuzza obwakabaka obutalina buyinza, bazza obwakabaka bulina buyinza mu culture so si mu administration. Museven bw'ati bw'agambye, mumuwulidde ebibadde bigambo bye. Kaakati Museven ono gwe mulaba agamba akulaakulanya eggwanga, ensi zaavunaana Bobi Wine okugenda mbu akolagana abazungu, muli wa Bisiyaga akola ki? Museven akolaganye nabo emyaka 38. Okiwulira? Jajja sente ze bayita grants, jajja sente ze bayita loans, okiwulira? N'ebintu ebirala. Uganda amabanja gonna we gagituusizza olwaleero nti ne bajeti ya Uganda amabanja ge batubanja gagikubisaamu emirundi 2. Bobi Wine ye yagajjayo? Yagajja mu nsi za Afirika. Anseri nti nedda. Amabanja yagajja mu nsi z'abazungu gy'avunaana Bobi Wine okugenda mbu atunda eggwanga lyaffe alisaanyaawo. Njagala ombuulire, omuntu afunye looni nga Museven bwe yafuna looni mawanga g'abazungu, n'omuntu agenda n'avumirira ebikolwa ebyo nti mu omusajja ssente mumuwazi looni mumuvujjirira naye ebyakola eri biri bwe biti, ng'oli ye ssente aziwaddeyo ne bazikozesa naye nga ze bamuwa tazizzaayo. Ku bombi ani abeera atunze eggwanga? Ye akolaganye nabo emyaka 38 Museven, ne ssente ne bamuwa n'atunda eggwanga lyaffe, ensi bagibanja, ekisawo ky'ennyonyi ky'Entebbe baakitwala ekya international. Kaakati njagala ombuulire ani atunda eggwanga okusinga awo? Omanyi mu byobufuzi ng'ovudde ku bino ebyokuwagira nti ate mmwe muli Baganda, lwaki muli bwe muti, Abaganda muli bwe muti, Abaganda muli bwe muti, nti ate ffe tuli ba Western tulina kuwagira kyaffe, oba kiramu oba kifu oba kivundu oba kiwunya oba tekiwunya, ffe tulina kukiwagira kubanga kyaffe ky'abantu ba mu West. Tunuulire ekituufu. Ovanga ku nsinga okuva lwagivaamu n'ogiddamu ng'ensi tekula. Kati n'ekirala kankibagambe bannayuganda, nze nafulumako ko Uganda emyaka nga 5. Nenfuluma mu Uganda neŋŋenda. Naye nagenda okudda mu Uganda nga Uganda esinze nakubeera bubi ng'okusinga ate era bwe nagireka. Ng'otunuulira Uganda eringanga eyakava mu lutalo. Okiwulira? Wadde nga byali biseera bya COVID. Ffe nga COVID awedde we nakomerawo. Naye nkubuulira ensi gye nalimu naffe twali mu COVID nga tuli muki? Nga tuli mugundi mu kalantiini ng'ensi baazisiba. Naye mwebwe obudde we baasibira ensi, gavumenti, jjukira zi gavumenti zezinanyini authorities zaakwata ebitongole byazo ebirina okukola emirimu ne bikola emirimu ewatali bantu ba bulijjo kutaataaganyizibwa. Mwegyo emyaka 2 abasajja baayongera okuzimba enguudo mu nsi mwe nali, baayongera okuzimba amalwaliro, balongoosa ebintu bingi. Lwansonga amamotoka gaali mapaakinge, petrol stations tezikyakola nnyo kiri awo, kweganga ebintu ebisinga obungi nga byayimirira, amasomero gaggalwa era ebyo byonna amasomero baagalongoosa. Kati gwe mbuuliraayo mu myaka
abaana gye baamala kumpi ebiri nga Uganda tebasoma, lwaki gavumenti teyakwata ssente nezimbiramu amasomero mu biseera ebyo? Ti abaana bagenda okudda ku masomero nga kikabuka. Tugenda okuga nti kati baguddewo eggwanga ng'enguudo ze bakozeeko obukozi mu bbanga lya myaka 2 nga kikabuka. Mwabirabako. N'otuuka ku kisaawe Entebbe, my friend, oluba okukifulumako bwoti bwe pa, n'otandikirawo okulaba embeera embi, enswera, kasasiro, enfuufu, ensi etali nteeketeeke wadde eddakiika emu bweti, buli wamu wacyankalamu, otunuulira abantu olaba enjala ebaluma, abantu bambala miziina. Nze nkugambye nali mbadde e Bulaaya nga kizibu okulaba omuntu ayambadde obubi, naye we nakomerawo nalaba abantu abambadde ng'abalalu, ng'abantu bambadde nga balalu. Kubanga n'omulalu w'oku Bulaaya si ye mulalu w'e Uganda, naye ng'omuntu w'e Uganda omulamu ayambadde ng'omulalu. Si lwa kubeera nti abantu bano tebaagala kukola, baagala okukola, naye emirimu gye bakola egivaamu ssente zitegereka tebaziraba. Bagenda batusigamu eno embeera ne bagamba mbu abantu twagala nnyo okwesa mu bitundu eby'ebibuga. Munnange ne bw'ogenda mu byalo abantu baavu, abantu bali bubi, enguudo z'omu byalo mbi, otuuka mu byalo nga tebalina na ggaali, bicycle nga tebalina. Abantu eyo mu byalo bakyayambalira ddala lugabire. Gye nkugamba si eri mu balaalo, gye nkugamba mu Buganda, kubanze mwe nsinga okumanya ate era mwe ntambulira, mwe mmanyi obulungi. Naye n'ewalala nayo bwe kiri, ng'abantu bambalira ddala lugabire. Okiwulira? Kati eyo embeera Museven n'akulaga nti tuleeta mutabani waffe for the continuation of ruling this country and controlling the economic sector. Basigale ng'ekyabali mu mikono gyabwe, bayonoone buli kimu. That's why ne Muhoozi yavaayo n'ajja n'akugamba nti tugenda controllinga buli kimu. We need to seize education. Kiki ekiri olwaliwo mu Ministry of Education? Mukazi wa Museven yakituddemu. Okiwulira? Lwaboogo kyeyagamba nti we are going to seize education, bakikoze. Muhoozi n'ajja n'avaayo n'agamba Lwaboogo n'avaayo n'ajja n'agamba nti ono omutabani Hamisi Kigundu ayinza atya okuzimba agriculture processing plant e Uganda nga bo ng'aba Western si be bagirimu. Bino bye mbagamba si bigambo byange, bigambo bya Lwaboogo. Era n'agamba Lwaboogo tugenda kulwanyisa Abaganda. Ffe tugenda nga Lwaboogo agamba nti bo bagenda kufuuka ba kingi, bagenda kulwanyisa Abaganda, bagenda kubeera ba kingi bo, bagenda kubeera ba prince and princess, bagenda kubeera ba kings. Kati bano abalala basigadde, especially Baganda, are going to be servants. Baweereza bali. Okiwulira? Ne bagamba nti Abaganda very talented people, bantu balungi nnyo, ne kantu akatono avaawo n'alandukirawo n'afuuka w'amaanyi. Faawo tetuliiwaawo, nga kitegeeza nti bo eyo talenti tebagirina, nti ebyo Abaganda basobola nnyo donke waaka babimanyi. Era awo nga Lwaboogo agamba we bagenda okutukuumira ffe Abaganda. Kaakati njogera ku musajja omuwutta, oba omuntu oba oli mukazi oba musajja nga gwe oli muwutta, oba oli Muganda oba toli Muganda, naye nga gwe ndowooza yakiwutta, nga owagira gavumenti ya Museven eno, ng'ekiruubirirwa kyayo okimanyidde ddala bulungi nti tegenda kukyusa buyinza kubuwa muntu mulala atali mu famire eyo. Ogenda sigala mu mbeera y'emu, era embeera egenda kutuluma aba. Ogenda kulaba nga gwe alina ky'olina, naye nga indirectly nga kikuggyibwako, era nga tugenda kukifunamu. Gwe tolowooza nti n'emiranga gy'owulira eri bakuba abantu ku ttaka,
nti ate kati bano babakoze batya abasuubuzi bakaaba mu malwaliro bakaaba abasawo bakaaba abasomesa bakaaba golooze mbu tewali kijja kukwatako mu ebyo byonna owagira gavumenti eganye okulongoosa enguudo gavumenti eganye okuteeka amateeka ku basirikale baayo gavumenti eremedde okuteeka amateeka ku nguudo accident ejja kutta accident bweteekutte ojja tuuka mu ddwaliro olema okufiibwako ofe oba si ekyomuntu waafe ekyo bwe kinaagaana bajja kulyako enguzi byonna byokoleredde bigende busa ekyo bwe kinaagaana ojja kufuna woogula empewo oba bajje bagule wooli bakusende bingi but mu nsi eziri civilized ekintu kye bayita federal system kyekintu ekyasinza okukulakulanya amawanga ensi zonna 99 ku buli 100 ezirina federal system zikulaakulanye okusinga ensi ezitali mu federal system kubanga federal system ekwata obuyinza n'ebuzza mu regions bw'obeera e Buganda obeera ne Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Sports tugeza n'obeera ne Ministry z'abavubuka n'obeera Ministry z'ebyemizannyo n'obeera n'ebitongole ebirala bingi nnyo then musobola n'okweggyako ministries ze mutayagala ngamba fe okusinziira ku state yaffe ministry eno tetugasa okiwulira eyo ne mujejjako endaniziga nti ate ffe zino ministries zo tuzaagala okusinziira ku state yaffe era eyo state ekola amateeka gaayo agagifuga nga yo naye nga ate mwenna muli mu nsi emu bw'oyagala ogenda n'okolera e Kabaale bw'oyagala ogenda n'okolera e Kotido bw'oyagala ogenda n'okolera e Ggulu bw'oyagala ogenda n'okolera e Buganda state ezimu zigamba nti zisobola n'okugamba nti okay omulembe gwakyuka amayumba bazimbisa mategula bazimbisa seminti mabaati Kalamojjayo n'egamba nti nedda ffe ekitundu ekyaffe kyokya tulina kuzimbisa ssubi nga gavumenti ezimba amayumba abantu ge bapangisa oba abantu babeera bazimba amayumba agaabwe abasekinnoomu ng'era amayumba ne bwabira alina ssente zitanga kulaga akayumba azimba kassubi kubanga ensi yaabwe yo bwetyo dini ate tekigana gavumenti kukola nguudo kuteeka mazzi mu mayumba gafaanana bwe gatyo ng'amazzi bagalina amalwaliro bagalina ebifo ebibabeera birungi toilets bazirina sewage system erikkirya tekigaana state kyekyo kyebeera eri mu federal system gwoyinza okulaba olwaliro nti Buganda egenda kutugoba ewaayo kubanga Buganda ngagga olwaliro Uganda weeyimiridde Buganda ndowooza ekyasinza obwavu kubanga mu Buganda kati ekyobugagga ekirimu eky'omu ttaka ye Golodi w'Emubende Eastern region olwaleero waliyo Golodi alimu billions and billions of money Bunyoro there is billions and billions in fuel Buganda terina mafuta ine ekintu kimu Golodi ate Golodi waayo bamusimye for some good years Uganda mu bitundu ebirala Kalamojjawa bongera kuzuulayo bya bugagga birala ezo zonna zimula zitololo seminti zaani eyo gye biva mabo mu Buganda taliimu Buganda terina kya bugagga kyerina okuggyako Buganda ekyobugagga kyerina hospitality yaayo ekyobugagga ekirala kyerina kubeera bakozi wadde batunyooma mbu tetukola kubeera bakozi Abaganda bakola lwakuba babanyooma kuba gwe tunuuliramu omuntu gw'ogamba nti takola bw'otunuulira mu Uganda yonna Buganda region yekyasinza okubeera n'ebibuga ebingi ne tawuni ennyingi mu Uganda yonna naye ate toyinza kuŋŋa nti no buli tawuni yonna gy'osanga nti abalimu bonna si Baganda nedda ssebo Baganda bakola bazimba naye bakulaga babeera batwogerako ng'abantu abatayagala kukola abantu abali obwavu yes tusobola nti tuli baavu ekyokka ekyongera okutuwa amaanyi okwongera okukola ennyo okutwala ekitundu kyaffe mu maaso but tekitegeeza nti ffe abasinga obugagga kati ojja n'ogaa nti no federo tetugyagala kubanga Abaganda bajja tuyitako already federo ne bwe tunaabeera nga tetugirina Buganda egenda kubayitako already yabayitako dda Omuganda ne bw'otuumwagale ye yeeyagala kati kino kigenda eri Baganda Abaganda bamutalekera okwerumaaluma
Uganda bwe biranga yadda ku nkola ya individualism by regions, Abaganda nga mwe kiganye. N'otunuulira abantu nga Bambuuga, ogamba Buganda ya ku championinga mu leadership, kyokka oli enguzi. N'otunuulira abantu nti mu kifo ky'okutunulira ekintu ekituufu atunulira ekintu kikyamu. Abaganda ku bintu ebirimu omuzinzi mulemedde okuvaayo kujja okulaga obutali bumativu bwammwe, mwekalakaaseeko. Ogambe nti gwe minisita gundi Museven yakuwa minisita obye sente mwekalakaase nti kiki nti oyo minisita yalidde enguzi muzeeyi mugjeeko oba ekifo ngoma nti no wakiwa Baganda londayo Omuganda omulala omuteekaawo. It can works. But tuli awo funa tugamba era abo bonna babalonda kuli. At the end of the day bikyuka bidde eri ffe, bikyuka bidde eri mmwe okumekereza oli kye yakola bakikulangirirako. Olwaleero Bobi Wine waali mulemeddwa okumweyambisa. Abaganda banne be bamuyitamu akanaana. Ebyo namubikole naye akaseera k'okwejju bakiyita batya mu Luzungu gye bayita if3 okwejjusa kajja. Akaseera ako kagenda kujja. Mugenda kwejjusa Abaganda mugambe singa kale twamanye ne tufiira ku musajja ono. Bobi Wine Uganda yonna emwagala. Naye abamutema enteegateega be bamu ku bantu b'e Buganda. Then ne kwegatibwako n'abantu abalava mu bitundu ebirala ebitali bya Buganda naye nga tebamwagala ng'omuntu ku lw'ebyayita bye. Naye ku lw'ebyayita bye byali byafekitinga ye yekka. Kubanga Bobi Wine bw'abeera yali anywa enjaga, bwe yalinga aginywa yalinga ekosa ye. Katonda well and good, Katonda yamuyamba n'etamukosa n'agivaako. Akyuse kati ate omulangira ebyayita. Ono Muhoozi gwe mulanga, gwe mubiibiita, entalo zazzaabeeramu okugeza nga Lightning Sand olwali e Congo, mu lutalo lwali e Sudan nga baagala okugyako Salva Kiir yalulimu, e Somalia. Mulowooza abo abasajja amagye babeera bagatendeka kukola ki? Kutta bantu. Lwakuba mwaba mugenda ne mubeera ne mulowooza mbu bwe batta omuyeekera babeera tebasse muntu, oyo abeera muntu. Amagye bagatendeka kutta bantu. Tebatenkangako magye ku simanya gatta gatya ente, gatta gatya embizzi, gatta gatya obumyu. No. Beba Muhoozi. Muhoozi, the well-known job, he's professional, is to kill people. Lwakuba nti bo balinganga bazungu nti beprogramminga. Bagamba oyo nno munnamagye, omulimu gwe kukuuma ggwanga. Ekyo n'olaba nga kya kitiibwa. Naye kukuuma ggwanga how? Atya tosobola kukuuma ggwanga nga totta. Erotta. Oba ekyo mukitegeera bulungi. Kati Bobi Wine omulimu gwe ekintu kyali akola talina gwe yatta. Talina gwe yalumya tagendangako mu kkooti ku lwa nsonga eyo. Ono Muhoozi naye tagendako mu kkooti lwa nsonga eyo. Wabula omulimu gwe yasoma gwa kutta.